Greetings. I hope everybody is doing just right. Okay, now this is Kugwane tugenda kurawinyu. Mukano tugenda ku warninga. Yes. In this video right here tugenda kusoundinga warning. Waliwo obukomuledi wano internet. Waliwo obuwalo obusange obumu buyina namambuluga. Yes. Mukano tugenda beera bakambwe muko. Obumu tebwasoma. Obumu bukozesa TikTok simply to pass time. Bweyita bu revolutionary. Nga bwokasanga ku live wonna we kabeera katudde nga bumaze okwekatankira amazzi n'ebiberenga. N'okabuuza ekigambo revolutionary kidefininga kitya era kitegeeza ki nga tekasobola kukuwa answer. Obumu ku buno bukomuledi bweyita bwa people power. Naye nga bwokasanga n'okabuuza people power yaani. What's your vision? What's your mission? What are your promises? What are your principles? Who do you work with in people power? Nga ku byonna tekalina kikasobola kuddamu. Naye nga kakulembeza omutwe n'engalabi nga kakulaga nti bwana bwa people power. Lwaki video eno ngambye tugenda kuwoninga? Lately buyina abakulembeze ba diaspora bwe buteeka mu green screen ne butandika omumeketerako obugege. Ka gurupu kano ndoze kakulemberwa Wumalo Kiseka bwefuula obutunula ennyo mu opposition, bwefuula obutunula ennyo mu National Unity Platform, butambulira ku bakulembeze 24/7, bukola video 10 nga video 9 zirumba bantu mu National Unity Platform. Bwebeera tebulumbye bantu mu National Unity Platform, bulumba abantu abasigadde elsewhere. Either balina kwate ku NUP obanga tebalina kwate ku NUP. Mission yabwe enkulu obudde bunayinza okubeera very clear. Ninjagala kubuwoninga kasabwa akutte ku Dr. Daniel Kauma akulembera US chapter. Kati eno video gitagingemu budai hadi buno bonna bunnawayo emitwe gyange buno bwana bunze setegerera bantegerera buno bosina bwongo waliwo gwe nakwasa obwongo bwange butaginge ku video. This is a warning. Mukikoze kati mukisiza mweba abantu mukuba tochimba kulembeze tebabagamba nti ate mukwate mundu mutandike kuba tematema, tebabagamba nti ate mukwate abantu mutandike kubakakkanya. Ono Wumalo Kiseka akulira ka gurupu kano ali South Africa waliyo chapter negwe bambulize ebibala bya chapter ya South Africa bibala ki? What are they putting on the table? What are their results? Omwaka tuli mugumaliriza. What have they done? Mwe bwana mwe Museveni wabalemye okutunulamu nga muwulira muli banafu nnyo nti mwina tandika kukola mulimu gwe basasulira ba NRM mu kukola okukakkanya bukulembeze bwa National Unity Platform nga mwavudde mu NUP kati mutandise n'ogenda mu diaspora. Hey wola ekyo tubawoninga. Kano ka group tugenda tandika kukatematema one by one. Bwekwe kemabega bigambo by'omukulembeze. Omukulembeze yatugambye tubakube mu tochi. Gwe bagambye stand takuwotinga Bible. Mbuuza gwe akanula amaaso gwakawayo mutwe gwe. Gwe bagambye stand takuwotinga Bible. The devil quotes the Bible too. Kati temugenda kwekuka bigambo bya mukulembeze. Mutandika okukakanya abakulembeze aba National Unity Platform mitendera egy'enjawulo. Yes, kankole statement eno ngeri very clear. Omukulembeze yenna nga akyayimiridde n'omukulembeze waffe nga secretariat nga ekitebe kya National Unity Platform tekinnamukolako complain nga tekinnaba kumusuula wabweru nga olaba Kagabo nga olaba Mathias Mpuuga Abedi Bwanika fe abakulembeze bonna tugenda sigala tuyimiridde nabo yeffe aba National Unity Platform ate aba people power. Yes, kati gwali eyo nga focus yesinga okuba ennene. Museveni wamwerabira, Muhoozi wamwerabira, Kataha wamwerabira n'abakolera government eno yonna nga tobayinako busungu, ng'obusungu obusinga okuba obungi obuyina ku National Unity Platform n'abakulembeze baayo. We are coming for you. Obuzibu muyina ka gurupu kano konna ekisinga okubasumbuwa butasoma ate mwagana okunoonya okumanya. Illiterates ate nga bali so dumb nti n'ensobeze bali mukola tebaziraba. Ekibuuzo kiri nti okuba Dr. Daniel Kauma as of today senga ava mu kifo kye wali ogenda kukikola gwe lunkupe ngamba mmwe enkwisiiri mugenda kubikola. Bw'obanga onafuye omuntu ng'abadde ayina ekintu kyakola nga tosobola kukikola nga gwe kyokola kiri kimu just kyakuvuga mu mwa tomanyi bwe wandika email, you can't make a composition. Abamu kumwe temusobola okuwandiika ebbaluwa.
temumanyi omuntu agenda okuwandiika a simple letter batandika batya okugiwandiika. Tomanyi date zidda ku side ki, heading edda ku side ki. Muli wano mukakkanya abantu abasobola okukola composition, mukakkanya abantu abasobola okutuula ne bawandiika. People who go on embassies in person, abantu abakyalira organization ez'enjawulo in person. Mulaba sanction nga zi happening nga mulowooza omukulembeze sanction ezo azipulinga yekka. He works with the team. Mukute timu omukulembeze gy'akola nayo mutandise okugikakkanya. Kano ka group either kali paid oba kyekakola kali completely ignorant. Nga bali green, these are simply dormant idiots. Ezikola ebintu wano ku internet. Eno warning, mugipasingire ka group kali awo. Kaliko obwana obumala okulya ku busu ne buzimba embuto ne bwetunuzamu essimu. Obumu bubeera mu bed space ne ketunuzamu essimu ne kateeka abakulembeze mu green screen. You idiots, we are coming for you. One by one. Mission yammwe ey'okunafuya National Unity Platform tegenda kukola. Yes, it's not gonna work. Nkudiremu, it's not gonna work. Ate nkimanyi mutuwulira ate mutulaba. Yes, it's not gonna work. Ekibuzo kiri nti abasinga ku mmwe abalumba abakulembeze 99% muli mu diaspora. Yes, temuli Uganda. Mwe gye muwangaalira chapters amwe ziri zitya. What are your contribution in these chapters? What do you show on the table? What do you put on the table? Omwaka guweddeko ekibuzo kiri nti what are your results mu chapter ez'enjawulo mu nsi gye muwangaalira? Muleke mudde ku bakulembeze abalamu batandika okubakakkanya n'okubalengeza. Bw'oba okimanyi ovuga mumwa gwokka, ng'ekintu ky'okola kyokka kyakujja wano ku internet kuvuga mumwa, nga toyinayo contribution endala yonna ku ground gy'okola, nga toyina writing yonna gy'okola, nga toyina kwekalakasa kw'okola ku embassies ez'enjawulo, nga toyina muntu yenna gw'owandiikira. Shut up. Let those who put a contribution in person do what they do best. Sigala mu kuvuga mumwa. That's all you can do. Sigala mu office yo, tolingiriza office etali yo. Eno video ya kiseka ne ka group ko tubalaba and we are watching you. Nga mu creating a revolution ena abalabe. Nga mu manamba comrades abalala amaanyi. Twagala okubategeeza n'okubagamba. The time is up and the clock is ticking. Watch the space. We are coming for each one of you. Mpaka nga muzeyo ku mission entuufu. Kyemwerabira Museveni kye kizibu ky'eggwanga. Ekikola kye muli mukola obudde buno kye ky'abatiitiizi. Mukola ekikola kya nvubu ekwata akaana k'empologoma n'ekanyiga n'ekatuga olw'okubanga tesobola kwambalira mpologoma nkulu. Kye mukola okukwata abakulembeze n'okubakakkanya, okumalamu abantu abalala amaanyi n'okubalengeza. Twagala okubawoninga. Ate si warning eno mugitwale ngeri serious. Nti temugenda kuddayo kunywa mazzi. Thank you.